Hallelujah. I say it, hallelujah. Hallelujah. Wanike mikono okubire mukama fesu engalo ez'amaanyi. Zimukubire ng'omuwa ekitiibwa kyonna kubanga yennyini kyo. Zimukubire mukama fesu muwa ekitiibwa kyonna kubanga yennyini kyo. Zimukubire mukama fesu muwa ekitiibwa kyonna kubanga kimugwana. Muwe ekitiibwa, muwe ekitiibwa, muwe ekitiibwa, muwe ekitiibwa Yesu waffe. Muwe ekitiibwa, muwe ekitiibwa, muwe ekitiibwa, muwe ekitiibwa Yesu waffe. Zikubire waggulu mugambe nkwebaza ggwe omulokozi wange. Zikubire waggulu mugambe nkwebaza ggwe omununuzi wange. Zikubire waggulu mugambe nkwebaza ggwe afaayo. Mwebaze Katonda afaayo eri obulamu. Mwebaze Katonda alabirira obulamu. Mwebaze Katonda agabirira obulamu. Mwebaze alwana entalo z'obulamu bwaffe. Zikubire waggulu mwebaze Katonda alwana entalo zaffe. Atulabirira, atugabirira, atulwanirira. Mwebaze ow'ekitiibwa kyonna kyonna n'amatendo. Mwebaze akujja mu lunaku n'akuyingiza mu lunaku. Mwebaze Mukama akujja mu lunaku n'akuyingiza mu lunaku. Mwebaze Mukama akujja mu lunaku n'akuyingiza mu lunaku. Mwebaze Mukama akujja mu lunaku n'akuyingiza mu lunaku. Ow'ekitiibwa kyonna mugambe weebale. N'essaawa tebeera nnyangu, n'eddakiika tebeera nnyangu. Naye Mukama akukuuma, atukuuma. Sekendi zino eziyita, eddakiika ne ziyita, essaawa ne ziyita, ennaku ne ziyita, wiiki ne ziyita ng'okyali mulamu. Mukubire engalo ez'amaanyi. Mukubire engalo ez'amaanyi Mukama eza waggulu ddala. Mukubire engalo ez'amaanyi Kabaka w'abakabaka eza waggulu. Ekitiibwa kikye n'amatendo gage. Mukubire engalo ez'amaanyi Katonda waffe. Mukubire engalo ez'amaanyi Omutonzi waffe. Afaayo, omusawo akulabirira okusinga bw'oweerabirira. Afaayo Mukama, omusawo akulabirira okusinga bw'oweerabirira. Mukubire engalo ez'amaanyi. Omulwanyi Namiga akulwanira entalo. Mwebaze. Katonda omulwanyi Namiga akulwanira entalo. Mwebaze. Bingi ebigolokose naye tebikusobodde. Bingi ebigolokose naye tebikuyinzizza. Bingi ebigolokose naye tebikusobodde. Bingi ebigolokose naye tebikuyinzizza. Si lw'amaanyi go, si lwa buyinza bwo. Abadde Katonda mukubire engalo ez'amaanyi. Ekitiibwa kimuwe n'amatendo gamuwe. Ekitiibwa kimuwe n'amatendo gamuwe. Ekitiibwa kimuwe n'amatendo gamuwe. Mugambe Mukama byo bye neetaaga biwera naye twala ekitiibwa n'amatendo.
zikubire waggulu mugambe Mukama bye neetaaga byo biwera naye twala ekitiibwa n'amatendo. Mugambe Mukama bye neetaaga byo biwera naye twala ekitiibwa n'amatendo. Zikubire waggulu okusinga neibawo. Mwebaza kuyisa mu makubo, mwebaza kuyisa mu bwekiro, akuyisa mu makubo omubi mwateegera, akuyisa mu bwekiro omulabe mwakwesimbiramu, akuyisa mu makubo omubi mwateegera, akuyisa mu makubo omubi mwakwesimbiramu. Okubira engalo ez'amaanyi aziba obunyanaganya n'entaana by'omubi. Okubira engalo ez'amaanyi aziba obunyanaganya n'entaana. Amakubo g'omubi gonna gateekawo Mukama agaziba. Akuwonya mu mitego gy'ababi. Mukubira engalo ez'amaanyi. Mwebaze mugambe webale. Webala mponya mu kutetenkanya kw'abalabe. Webala mponya mu nkwe zaabwe. Bayibuli emwogerako nti atte enkwe z'abagerengetanya. Emikono gyabwe ne gitayinza kutuukiriza bye batandise. Yakwasa abagezigezi enkwe zaabwe mukubira engalo eza waggulu. Yakwasa abagezigezi enkwe zaabwe mukubira engalo eza waggulu. Bakuteeseza bubi Mukama n'akuteeseza ebirungi. Mwebaze. Bakuteeseza bubi Mukama n'akuteeseza ebirungi. Mwebaze. Bakuteeseza bubi Mukama n'akuteeseza ebirungi. Mwebaze. Mwebaze omuteeso w'ensonga. Mwebaze Mukama omuteeso w'ekigendererwa. Mwebaze Mukama akwagala era akwagaliza. Naawe kennyini tolyeyagaliza bulungi bwenkana Katonda bw'akwagaliza. Mukubira engalo ez'amaanyi oyo akwagala era akwagaliza ebinene. Mwebaze Mukama oyo akwagala era akwagaliza ebinene. Yimusa emikono egyo waggulu giwanike bulungi. Giwubire mu kumusinza Katonda waffe. Giwubire ddala ng'omusinzi oyo akwagaliza ebinene. Giwubire Mukama oyo akutetenkanyiza n'akuyisa awazibu. Mugambe nsinza gwe nannyini magezi agampise walema abalala. Mugambe nsinza gwe nannyini magezi agampisa awaagaana ku balala. Mugambe nsinza gwe nannyini magezi agampisa awalema abalala. Mugambe nsinza gwe Katonda wange ankubire kube watali kubo. Yatubeezaawo muwanike emikono omuwubire omusinze. Yatubeezaawo. He's the source of life, but he also sustains us. Muwubireko kubanga takulekeredde. Muwubira waggulu ng'osinza oyo atalekerera abantu be. Muwubira waggulu ng'osinza oyo atalekerera bamunoonya. Muwubira waggulu ng'osinza oyo alabirira obulamu n'emirimu gyaffe. Mwebaza akuteera ekyokulya n'ekyokunywa ku mmeeza. Muwubireko ng'omusinzi oyo agabula era alabirira. Akwambaza akuliisa akunywesa ye Mukama. Muwubireko. Akwambaza akuliisa akunywesa.
ye Katonda omulamu muwubireko, akwambaza, akuliisa, akunywesa, asasula amabanja g'ennyumba, akuwa transporti, akulabirira nga tolina sente nnyingi n'ekweza entono n'obaawo, akuwa entambula eya buli lunaku, asasula renti wo. Ye Katonda, twali Katonda mulala. Akuwa omukka gwossa, alivaasinga buli kyakulwanyisa kyamulabe, amenyaamenya amafumu n'obusaale bw'omujoozi. Muwubireko, wanika emikono gibere waggulu kusinga ejja neebawo. Amenyaamenya obusaale bw'omubi emisana n'ekiro, amenyaamenya obusaale bw'omulabe emisana n'ekiro, aziba obunya n'aganya n'entaana, atabiganya kukubaako omubi byakwagaliza. Muwubireko, mugambe webale gwatampaddeyo okubeera mmere mu mannyo g'ababi. Muwubireko, muwubireko, mugambe webale gwatampaddeyo okubeera emmere mu mannyo g'abalabe. Yebale, yebale, ateesa omuyaga guteeka, 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 guteeka. Wanika emikono omuwubire, mugambe webale gwateesa omuyaga. Omulabe bw'ajjanga amataba, omwoyo wa Mukama n'ayimusa omutindo. Muwubireko, yayimusa omutindo wakati mu kulumbibwa. Muwubireko, yalinnyisa omutindo wakati mu balabe. Tebaakulowooza nti oliba okyali mulamu leero. Wanika emikono omuwubireko, mugambe webale ekirabo eky'obulamu. Atuwa buno ate nga yatusuubiza n'obutagwawo. Bwonna tubutwala, muwubireko, mugambe Mukama webale. Muwubireko, Mukama omwebaza atuwa obulamu buno ate n'atuwa n'obutagwawo. Yatugamba Mukama Efeso nti 10 ku nsi n'emugula obulamu obutagwawo. Yatugamba Mukama waffe Yesu nti atuwa 10 ku nsi n'emugula obulamu obutagwawo. Emikono giwanika obeere ng'akwata ku ggulu, giwubira awo. Mugambe webale nannyini bulamu, mugambe webale nannyini bulamu. Mugambe webale nannyini bulamu, mugambe webale nannyini bulamu. Webale ekisa kyompa, webale amafuta gompa, webale amaanyi gompa, webale amagezi gompa. Bimwebalize byonna. Emikono gigole bulungi waggulu, bimwebalize byonna. Yensonga abange Mukama, yensonga tetulinayo nsonga ndala etubeezaawo. Bantu bannaffe tebatwagalawo, ate akuwa kapito yayagala ogwire eddala, naye Mukama yakwagala. Wanika emikono waggulu, mukubire engalo ez'amaanyi. Oyo yensonga, mugambe gw'ensonga. Mukama webale, mugambe gw'ensonga. Mukama webale. Okyabulamu ozikwera waggulu w'omutwe gwo, mugambe gw'ensonga. Taata webale, mugambe gw'ensonga. Mukama webale.
oli bwakubuuzanga lwaki okyaliwo mugambe Mukama y'ensonga. Wanika emikono zikubire waggulu w'omutwe gwo mugambe gw'ensonga yange. Y'ensonga etubeeza abalamu. Y'ensonga, 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 y'ensonga. Atwale ekitiibwa Mukama, atwale amatendo. Yimuka ku bigere ebyo abadde atudde. Yimusa emikono gyo waggulu gigolole bulungi. Ddala ddala waggulu. Mukwasa ekisibo kyaffe. Ennaku ana mu ebbiri ezaalinga ennyingi ennyo. Buli lunaku zikendera tuli mu 10 erisembayo. Yimusa emikono egyo waggulu mugambe Taata ekisibo kyange nkiteeka mu mikono gyo. Ekisibo kyo kiteeke mu mikono gye. Ekisibo kyo kiteeke mu mikono gye. Ensonga zonna ez'ekisibo ziyimuse gy'ali. 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 Ensonga zonna ez'ekisibo ziyimuse eri Mukama. Kigenderera kyali kiwanvu nnyo. Ennaku ana mu ebbiri Mukama azitambuzizza olw'ekisa. Tegabadde maanyi gaffe zonna ze tusiibye. Taata otuwa amaanyi ate ozitwala paka nga ziweddeyo. Wulira ensonga z'abatabani bo ze bakukwasa. Mukama wulira ensonga z'abaana baabo obuwala ze bakukwasa. Mukama wulira ensonga z'abakyala ze bakukwasa. Mukama wulira ensonga z'abaami ze bakukwasa. Zimukwase, zimukwase, zimukwase. Zimukwase, zimukwase, zimukwase ensonga zo. Zimukwase, zimukwase, zimukwase. Emikono gyongereko waggulu musabe Mukama akukyusize mu mbeera guno omwaka. Omwaka gugwako nga sitetasiyo ndala nnyo. Yimusa emikono waliwo ebyali byagaanirawo. Mukama affe Yesu yatugamba nti eby'engeri eyo tebiyinza kuvaawo abatali kusaba na kusiiba. Ate tetwesabisiza sabisiza. Ate tetwesibisiza sibisiza. Tusabidde ddala, tusiibidde ddala. Yimusa emikono omwegayirire. Yimusa emikono omwegayirire wabeerewo ensozi eziviirawo ddala. Yimusa emikono omwegayirire wabeerewo obusozi obuviirawo ddala. Ensozi n'obusozi Mukama abiseeteeze. Ensozi n'obusozi Mukama mwene aba abiseeteeza. Ensozi n'obusozi Katonda yennyini yaba abiseeteeza. Ensozi n'obusozi Mukama mwene yaba abiseeteeza. Ensozi n'obusozi Katonda yennyini yaba abiseeteeza. Yongera emikono waggulu omubuulire by'oyagala akukolereko mu kisiibo kino. Wiiki eno yakusabira mirimu. Yimusa emikono waggulu. Mukwase ofiisi yo. Mukwase ofiisi yo. Mukwase edduuka lyo. Mukwase restaurant yo.
mukwase botiki yo, mukwase supermarket yo, mukwase petrol station yo, emirimu gyonna egirimu Mukama giba gya njawulo. Mukwase chapatizo, mukwase ekibanda kyo ekyamanda, mukwase akatogo kokofumba, ofumba katogo, ofumba chai, otunda mmere embisi, oli mu birime, abali mu butale, abali mu maduuka, abali ku midaala, abali mu fruits, abali mu juice, yimusse emikono mugambe taata wasuubiza tonowanga omukisa emirimu gy'emikono gyaffe, emikono gyo giyimusize ddala waggulu gy'ali, agiwa omukisa buli ky'onookwatangako kitambule, emikono gyagiwa omukisa buli ky'onookwatangako kitambule, emikono gyo giwanike waggulu agiwemu amafuta ga sizoni, emikono gyo giwanike mu ssaba agiwemu amafuta ga sizoni, emikono gyo Mukama agiwemu amafuta ga sizoni, emikono gyo giwanike Mukama musabe agiyiwemu amafuta ga sizoni. Sizoni eno ku luno yiyo, yimusse emikono omwegalire mugambe ku luno sizoni eno yange, akwongereremu mu mirimu gyo, ayongeremu ssente, akwongeremu mu mirimu gyo, akwongere ssente ne feva, akwongere mu mirimu gyo, akwongeremu ssente ate ne feva, akwongeremu mu mirimu gyo, akwongeremu ssente ate ne feva, kapita abeerewo naye nga n'ekisa ekitundawo ekiri kingi, ba designers, abatunzi b'engoye, abatunda engoye nga ziwedde okutunga, abalina botiki, abalina saluuni, abalina obuviiri bw'abakyala abakola ku balenzi ne ku bawala, ku basajja ne ku bakyala, yimussa emikono osabira emirimu, independence yo yeyongera okweyerula, independence yo yeyongera okweyerula, independence yo yeyongera okweyerula, otyo independence yo yeyongera okweraga, independence yo yeyongera okweyerula, financial independence yo yeyongera okweyerula, financial independence yo yeyongera okweyerula, financial independence yo yeyongera okweraga, yimusse emikono musaba akwongera opportunities, yimusse emikono musaba akwongera opportunities, blessings and opportunities match together, blessings and opportunities match together, blessings and opportunities match together, blessings and opportunities match together. Saba emikisa n'omukisa, yimusse emikono saba emikisa n'omukisa, opportunities azireete mu mirimu gyo, omukisa aguteeke ku bulamu bwo,
opportunities azirete mu mirimo gyo, omukisa gulete mu bulamu bwo, ofiisi yo yeyongera okulaba omukisa, ofiisi yo yeyongera okulaba omukisa, ofiisi yo yeyongera okulaba omukisa. Bassebo ne bannyabo buli omu waakolera eyo yebeerawo ofiisi ye. Owa boodabooda olaba omukisa mu linnya erya Yesu. Owa boodabooda olaba omukisa mu linnya erya Yesu. Owa boodabooda olaba omukisa mu linnya erya Yesu. Abaweesa, ababazi, abazimbi, bapulambazi, mulaba omukisa mu linnya erya Yesu. Bamakanika mulaba omukisa mu linnya erya Yesu. Bamakanika mulaba omukisa mu linnya erya Yesu. Abakanika emmotoka, abakanika amasimu, abakanika amasaawa, abalina amaduuka g'amasimu n'ebigenderako mulaba omukisa. Ab'amaduuka g'amasimu n'ebigenderako mulaba omukisa. Nga gw'otikka era otikkula bintu by'amasimu, Katonda agaziya ensalo zo nga bw'atakikolangako. Katonda agaziya ensalo zo nga bw'atakikolangako. Katonda agaziya ensalo zo nga bw'atakikolangako. Yimusa emikono waggulu n'amaaso go gatunuza eriye. Musaba okugaziya ensalo. Musaba okugaziya ensalo zo. Musaba okugaziya ensalo zo. Musaba okuwa omukisa emirimu gy'emikono gyo. Musaba okuwa omukisa emirimu gy'emikono gyo. Akola emirimu gy'emikono, avuga ekidduka, awa omukisa emirimu gy'emikono gyo. Yagamba n'awanga omukisa emirimu gy'emikono gyaffe, akikukolere taata. B'obanja bonna abateeke ku puresha bakusasule, tabakkiriza kutuula kwebaka na ssente zo. Buli alina ekikyo kyanguwa okujja mu mikono gyo. Buli alina ekisuubizo kye yakusuubiza atuukirize. N'abalina ebirungi nga tebannakulowoozaako, bakulowoozeeko mu linnya erya Yesu. Zikubire waguyaniriza amafuta ag'okulowoozaako. Yaniriza amafuta ag'okulowoozaako. Akukole bulungi Mukama. Zikubire waguyaniriza obulungi bwa Mukama. Zikubire waguyaniriza obulungi bwa Mukama. Zikubire waguyaniriza obulungi bwe. Akusanyuse Mukama. Tambula mpola mpola odde mu kifo kyo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Era musaako okwakuliraanye mugambe Mukama yebazibwe. Eno ewiiki yaffe Mukama akole ku mirimu gyaffe. Ewiiki yaffe Katonda omulamu akole ku mirimu gyaffe. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Yimusa emikono giwanike bulungi waggulu. Mukubire engalo ez'amaanyi Katonda akubeezezaawo. Zikubire Mukama mu linnya lya Yesu. Obuzeemu okugiwanika emikono zikubira waggulu. Kwata ekintu kyo kye waleese ky'ogamba kino
kyenaleese okuva mu bizinesi yange n'essimu zo ziwanike wadde nga towalikodingiddeko bizinesi ziwanike tusabe omukisa gwa bizinesi eyo wanika ebintu ebyo essaala ne bweba yaddakiika emu ng'eva ku ntobo ya mutima era nga yakukkiriza Katonda agenda kugiwulira wanika ebintu bye tofaayo ku neighbour tewali mulimu omutono tewali mulimu omubi wanika ebintu omugambe taata omukisa mu mudaala gwange omukisa ku mirimu gyange omukisa mu retail shop yange omukisa mu horosero mukisa mu hardware abalina hardware abasinga omungi ogirikodinga ku simu wanika essimu ezo okkiriza Katonda Okitoba gubere mwezi gw'ogwakulaba kisa kya Mukama Okitoba November December ye season muoviira ddala mu mbeera embi yimusa ebintu ebyokkiriza Mukama olw'omukisa gwa Okitoba gwa November gwa December yimusa ebintu ebyo abalina point of contact ey'engoye abalina point of contact eya phone accessories abalina point of contact ey'eddagala abalina point of contact eya fruits abalina point of contact eya art and craft abalina point of contact nga gw'okutera lukoba lwa kupima ku kyalaani abali ku Soroti FM zonna abali ku Soroti television akukolere Mukama yogera kyoyagala mu season eno akukolere taata yogera kyoyagala mu season eno akukolere Mukama wulira yogera kyoyagala mu season eno akukolere taata oyogera kyoyagala mu season eno akukolere Mukama yogera kyoyagala mu season eno yimusa ebintu byemusaba omukisa gwa season abali mu maduuka agamu abali mu bizinesi zammwe mu Central abali mu maduuka agamu abali mu bizinesi zammwe mu Western Uganda abali mu maduuka agamu abali mu bizinesi zammwe mu Northern Uganda abali mu maduuka agamu abali mu bizinesi zammwe mu Eastern Uganda yimusa ebintu byokkiriza Katonda Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo osumulula emirimu Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo fukumula omukisa ku mirimu fukumula omukisa ku mirimu fukumula omukisa ku mirimu taata fukumula omukisa ku mirimu fukumula omukisa ku mirimu taata fukumula omukisa ku mirimu fukumula omukisa ku mirimu taata fukumula omukisa ku mirimu fukumula omukisa ku mirimu afukumula omukisa ku mirimu gyo afukumula omukisa mu ofiisi yo afukumula omukisa mu midaala afukumula omukisa ku siteegi ez'ebidduka afukumula omukisa mu supermarketi afukumula omukisa abalina petrol stations afukumula omukisa abalina restaurants afukumula omukisa abalina zibotiki Mukama zikiza omukisa bonna abalowooza okugula engoye za sizoni bagulewo bonna abalowooza okugula engoye za sizoni bagulewo
bonna abalowooza ogula engoye za sizoni bagulewo. Bonna abalowooza ogula engatto za sizoni bagulewo. Bonna abalowooza ogula engatto za sizoni bagulewo. Bonna abalowooza ogula engatto za sizoni bagulewo. Yimuse maali yokkiriza Katonda okuleeta bakasitoma, ate kkiriza Katonda basapulaya beeyongera okwagala. Kkiriza Mukama gy'oggya emmali n'egy'ogitunda olaba ekisa. Kkiriza Mukama gy'oggya emmali n'egy'ogitunda olaba ekisa. Yongera okuyimusa ebintu omugambe Taata nsiibira emirimu gyange gino. Nsabira emirimu gyange gino era ngisiibira. Nsabira emirimu gyange gino era ngisiibira. Yimusa essimu ezo Mukama musaba azifuula omukisa. Yimusa ebintu byonna amasimu go. Bakubira amasimu gali ge bayitanga mu kyusa bulamu. Amasimu ago ge bayita mu kyusa bulamu bagakubire. Bizinesi yongera okubuumingira ku mudaala ne ku simu. Bizinesi yongera okubuumingira mu kifo bw'okolera ne ku simu. Oda zeeyongere. Oda zeeyongere with cash. 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 Yimusa emitwe waggulu mugambe Mukama buli kimu kyeyongera olw'obulungi bwo. Bizinesi eyo tugenda ojja anointinga ng'enoza essaala. Bizinesi eyo tugenda ojja anointinga ng'enoza essaala. Bizinesi eyo tugenda ojja anointinga ng'enoza essaala. Emikono gy'Omukama agiwa omukisa bw'oba osiba nviiri. Emikono gy'Omukama agiwa omukisa bw'oba okamula juyisi. Emikono gy'Omukama gyongera omukisa bw'oba okola fruits. Emikono gy'Omukama gyongera omukisa bw'oba ofumba mmere. Emikono gy'Omukama gyongera omukisa bw'oba makanika, ow'amasawo, ow'amasimu, oba ow'emmotoka. Emikono gy'Omukama gyongera omukisa bw'oba oli muzimbi, azimba ennyumba entono n'azimba ennyumba ennene. Akukolere Taata. Yimusa ebintu by'okkiriza Katonda. Kyetukola kyakukkiriza kwokka. Atamanyi byakukkiriza, atamanyi nti bw'oyogera bw'otyo emikisa gigenda kuyiika mu mirimu gyo. Yongera oyimusa ebintu tugenda obyanointinga ng'essaala enoze. Yongera oyimusa ebintu tugenda obyanointinga ng'essaala enoze. Akukolere Mukama. Emirimu gyezimbe ate gikuzimbire. Yimusa emirimu gyo gisabira okwezimba n'okuzimbira. Yimusa emirimu gyo gisabira okwezimba n'okuzimbira. Emirimu gyo gikuwa omusaala ogutegerekeka. Emirimu gyo gikuwa omusaala ogwegasa. Emirimu gyo gikuwa omusaala ogwegasa. Emirimu gyo gikuwa omusaala ogwegasa. Yimusa emirimu gy'emikono gyo, yimusa essimu kw'okolera bizinesi.
yimuse ayitemu ya bizinensi emirimu gyo gikuwa omusaala gikuwa amagoba emirimu gyo gyezimbe gikulabirira ate gikuzimbire emirimu gyo gyezimbe gikulabirira ate gikuzimbire nsabira emirimu gy'okuvaamu amabanja yimusa ebintu byotuukirize Katonda nsabira emirimu gyo okuvaamu amabanja ogenda ogyetegereza nga tegikyali mu bbanja naye ng'ate minene nnyo ogenda ogyetegereza emirimu gyo nga tegikyali mu bbanja naye ng'ate gyeyongeddeko gyekubiseemu gisasula amabanja emirimu gyo gyekubiseemu gisasula amabanja emirimu gyo gyekubiseemu gisasula amabanja nsabira abali mu kibuga n'abali mu byalo nsabira abali mu kibuga n'abali mu byalo ekyamateeka olw'okubiri 28 olunyiri olwokusatu agamba n'agabanga obukisa mu kibuga ne mu kyalo ekyamateeka olw'okubiri essula 28 olunyiri olwokusatu asuubiza omukisa gw'ekibuga n'ogw'ekyalo buli omu yimusa emikono taapinga ogwawo woowangalira buli omu yimusa emikono taapinga omukisa ogwawo woowangalira pulojekiti z'omukama ziwa omukisa pulojekiti z'omukama zirabisa 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 omukisa ideas z'olina nazo mukama ziwe kapito ideas z'olina nazo mukama ziwe kapito akugulirewo enzigi mukama akugulirewo enzigi taata akugulirewo enzigi Katonda abeera omulamu yimusa emikono tulangirire yimusa ebintu byagulu tulangirire onoobanga n'omukisa ng'ofuluma ne mu nkubo lyonna ne ku mirimu n'ewaka onoobanga n'omukisa ng'ofuluma onoobanga n'omukisa ng'oyingira saba omukisa ogulondoola ku mirimu ne gukomawo naawe saba omukisa ogulondoola ku mirimu ate ne gukomawo naawe saba omukisa ogulondoola ku mirimu ate ne gukomawo wamu naawe saba omukisa ogulondoola ku mirimu ate ne gudda wamu naawe oyingira ne weggalira n'oguggalira munda wooli saba omukisa ogwali emitala w'amayanja abali mu USA abali e Canada abali mu USA saba omukisa gubeere ku bulamu bwo abali e Bulaaya abawangalira e Bungereza abawangalira e Sweden abawangalira e Netherlands abawangalira e Italy abawangalira mu European countries zonna saba omukisa saba omukisa mu linnya erya Yesu saba omukisa saba omukisa gwawangalira mu mawanga g'ebweru abali e South Korea abali mu China abali mu Asia abali mu Australia yimusa emikono osaba omukisa otyo abali mawanga ga Bwarabu yimusa ebintu by'osaba omukisa nyumirwa nnyo abaana abali mawanga ga Bwarabu n'akwata ekintu kye kyakozesa n'asaba omukisa ku mirimu gy'emikono gye
akwongera amaanyi Mukama, akuwa omukisa mu maaso g'abakama abo, akuwa omukisa mu maaso g'abakama abo. Olaba omukisa mu maaso g'abakozi banno, omukisa gwa Mukama guteekeko feva. Abali mawanga ga Buwarabu, abali e Bungereza, abali mu Bulaaya yonna, abali mawanga ga Afirika, abali mawanga agatwetoolodde nga Uganda, tubasabira Katonda abaviireyo. Yimusa emirimu gy'omugambe Taata nviirayo mu myezi 3, Okitoba, Novemba, Desema nga bwe sikulabanga. Abamu oyimusiza kaadi ya mulimo gwo, abalala oyimusiza bisumuluzo bya mulimo gwo. Kyonna ky'oyimusa, abalala oyimusiza simu yo, kubanga emirimu egisinga obungi kwe gitambulira tebakulimba ng'essaala terimba. Tewabanga akulimba essaala terimba. Eyali yagwa Mukama akuyimuse, eyali yagwa Mukama akuyimuse. Abadde takyalaba ssente mu kashi ng'oziraba mu bigambo, abadde abalengala otandika okubala kashi mu linnya erya Yesu. Yimusa ebintu byo mikono gyo kiwanike bulungi. Saba kye bayita cash flow. Sente ziyingire, 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 sente ziyingire. Wanika ebintu by'osaba sente ziyingire. Saala yakuyingiza sente gye tusaba kati. Sente ziyingire, sente ziyingire, sente ziyingire. Saala yakuyingiza sente, sente ziyingire. Abalina bajeti zonna zisasulwe, sente ziyingire. Abalina bajeti Mukama aziwewule, sente ziyingire. Amabanja agaveewo. Yimusa ebintu bye waggulu. Sika sente okuva mu nsonda zonna. Wandyongeddemu amaanyi wadde oli mu kisiibo. Sika sente okujja mu mulamu bwo ne mu mirimu gyo. Sika sente okuva ku nsonda zonna. Zisike mu linnya erya Yesu. Emirimu gyo gibeere mu cash flow. Emirimu gyo gibeere mu cash flow. Emirimu gyo gibeere mu cash flow. Otyo yongeramu amaanyi. Emirimu gyo gibeere mu cash flow. Okyabulamu okusika. Sika sente ezo. Sika sente nga buli lw'ozigoba odda nazo, buli lw'ozigoba odda nazo. Toddamu kuzigoba n'okwata mpewo. Buli lw'ozigoba odda nazo, buli lw'ozigoba odda nazo, buli lw'ozigoba odda nazo. Sika sente ezo zikukeera ozibye nazo ne bwaba webase. Ogenda okeera ku simu nga zaasuze ziyingira. Sika amafuta ga sente ne sente. Sika omukisa gwa sente ate ne sente. Sika amafuta ga sente ate ne sente. Yongeramu amaanyi zisike. Eza dola, eza pound, eza euro. Yongeramu amaanyi zisike ez'amawanga. Akola ebikulu Taata. Yimusa bulungi ebintu bye waggulu. Yimusa bulungi bizinesi ayitemuzo, amasimu go. Ebintu byo byonna biyimuse. Mugambe Taata omukisa guntere wano. Mugambe Taata omukisa guntere mu bizinesi yange.
eno point of contact mukama mugambe taata omukisa guntere mu bizinesi yange eno point of contact wenjizaayo emirimu gyange gitambule nemwembanga ayitemu gyenalese gye basoose okugula naye omukisa gubere nga guyingidde mu botiki naye omukisa gubere nga guyingidde mu saluuni naye omukisa gubere nga guyingidde mu hardware naye omukisa gubere nga guyingidde mu restaurant naye omukisa gubere nga guyingidde mu bizinesi ya mobile money naye omukisa gubere nga guyingidde mu retail shop naye omukisa gubere nga guyingidde mu wholesale omukisa mukama gubere nga guyingidde omukisa taata gubere nga guyingidde omukisa mukama gubere nga guyingidde omukisa mukama gubere nga guyingidde yimusa bulungi ebintu by'okuleminga omukisa ogwo omukisa guyingira okuyita mu point of contact gy'ositudde omukisa guyingira okuyita mu point of contact gy'ositudde wabeerewo obujulizi order zibeere nyingi kashi yeyongere yimusa ebintu byewaggulu saba order zibeere nyingi kashi yeyongere okitoba yenna akubeerera ekyengera yimusa emikono langira omukisa gwa kitoba yenna akubeerera ekyengera independence ebeerere ddala independence yo ebeerere ddala independence yo independence yo ebeerere ddala independence yo independence yo ebeerere ddala independence yo omununuzi wakununulira eddala omulokozi wo yesu akulokolera eddala nkusabira mukama okusisinkana wonna wooli mu maanyi ge akusese enseko akusanyuse ovenga ku mirimu ng'oli musanyufu olw'okuba onnyuka oli musanyufu enkyo gikeere ng'oli musanyufu in the mighty name of Jesus yimusa bulungi ebintu bye waggulu sabira Isirayiri okuwangula buli agirumba sabira Isirayiri mukama agiwangulira entalo zonna sabira Isirayiri mukama agiwangulira abalabe bonna langirira emirembe ku Yerusaalemi ne Isirayiri ne bonna abatuulamu langirira emirembe ku Yerusaalemi ne Isirayiri ne bonna abatuulamu langirira emirembe ku Yerusaalemi ne Isirayiri ne bonna abatuulamu langirira omukisa ku Bayudaaya mu nsi yonna gye bawangalira langirira omukisa ku Bayudaaya mu nsi yonna gye bawangalira langirira omukisa ku Bayudaaya mu nsi yonna gye bawangalira sumula omukisa eri bannayuganda ababeera mu diaspora sumula omukisa eri bannayuganda ababeera mu diaspora sumula omukisa eri bannayuganda ababeera mu diaspora mu nsi zonna buli munnayuganda yajja ekigere mu Uganda eyesiga Katonda alabe Katonda atayuba mu linnya erya Yesu yimusa ebintu bye waggulu saasaanya omukisa n'emirembe n'obutebenkevu mu Uganda yonna 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 abakeera okukola balaba omukisa abanoonya emirimu banyuke n'obujulizi nga bafunye emirimu gye banoonya kapita abadde akendedde mukama mu bustinge
kapita abadde akendedde mukama mu boostinge kapita abadde akendedde mukama mu boostinge aleeta obugimu mu byonna bye tukola mu linnya erya Yesu aleeta obugimu mu byonna bye tukola mu linnya erya Yesu musa bulungi ebintu bye waggulu mubulireyo ebintu 5 by'oludde ng'olinda naye nga birwawo ebintu 5 by'oludde ng'olinda mu mirimo gyo naye nga birwawo ebintu 5 by'oludde ng'olinda mu mirimo gyo naye nga birwawo akuteeremu obwangu mukama sabira abalokole n'abatali balokole okulaba omukono gwa Katonda ng'akuteeramu obwangu nsabira abalokole n'abatali balokole okulaba omukono gwa Katonda naye ng'akuteeramu obwangu nsabira abalokole n'abatali balokole okulaba omukono gwa Katonda naye ng'akuteeramu obwangu wiiki enebere ya bujulizi eno ey'emirimu yennyini eno gye tutwala Friday night prayer Saturday special Saturday service weeri olw'abakozi b'emirimu bonna Sunday lwetufundikira services z'abakozi b'emirimu nga buli omu aze ne point of contact naye mukama akuwere amakungula mu okitoba amanene mu linnya erya Yesu yimusa ebintu byewaggulu n'emikono gyo sabira abakuuma ddembe mu ggwanga lino sabira abasajja n'abakazi abambala yunifoomu abo sabira abasajja n'abakazi abambala yunifoomu abo sabira abasajja n'abakazi abambala yunifoomu abo Katonda abakola obulungi obutali butono agaziya ensalo zaabwe abasajja n'abakazi abambala yunifoomu abakuuma ku booda zaffe zonna abali mawanga agatuliraanye olw'okuuma emirembe abali ku nnyanja abali ku myalo abali ku bizinga abali ku bisaawe by'ennyonyi abali ku standby wonna abaviirako eggwanga n'okuberamu emirembe booda tu booda mukama abatuwera omukisa emusa emikono tusabireko amaana ni chifu tusabirako amaana ni chifu mukama amukole bulungi bwereere tusabira CDF mukama amukole bulungi bwereere tusabira bakamandazi bonna mukama abakole bulungi bwereere abakole bulungi mukama tusaba Katonda omulamero w'ebyamagero abasajja n'abakazi abambala yunifoomu paka kwoyo asembayo abatuleetera emirembe gino gye tweyagaliramu Katonda abakole bulungi ne famire zaabwe nabo ebirooto byabwe mukama bituukirize mu linnya erya Yesu gamba amiina yimusa ebintu bye waggulu weyongere ku mukisa sika omukisa sika omukisa sika omukisa yimusa ebintu bye waggulu weyongere omukisa weebala okutegeera amaanyi g'essaala n'oleeta bizinesi ayitemu zo weebala okutegeera amaanyi g'essaala n'otegeka ebintu byo gwali ku mudaala ali mu dduuka ali mu katale ali buli watu wonna abali ku bugazi bwa Uganda mu Northern Uganda Eastern Uganda Central Western Uganda border to border sika omukisa mukama gwongere mu mirimo gyo sika omukisa mukama gwongere mu mirimo gyo yimusa ebintu bye waggulu golola bulungi emikono gyo n'ebintu bye waggulu biwanike bulungi nsaba Katonda akubotolera eggulu nsaba Katonda akubotolera eggulu nsaba Katonda akukubira ebituli mu ggulu akuyiire byonna by'osaba nsaba Katonda akukubira ebituli mu ggulu akuyiire byonna by'osaba nsaba Katonda akukubira ebituli mu ggulu akuyiire byonna by'osaba nsaba Katonda akukubira ebituli mu ggulu akuyiire byonna by'osaba awo ennyini we baali bagamba nti olemereddwa be baba bakuwera obujulizi mu linnya lya Yesu awo ennyini we baali bagamba nti oli luuza era oli feriya be baba bakuwera obujulizi mu linnya lya Yesu. Oh, somebody shout hallelujah. I said hallelujah. I said hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Yimuka n'ebintu byo byennyini tobiwummuza. Tusabe essala ya Mukama ffe ng'obiwanise waggulu. Wanika ebintu ebyo waggulu, business item zo, ebisumuluzo, amasimu go. Tusabe essala Mukama ffe gye yatuwa. Mukama yeebale abatume yabakwatako. Ebagamba tusabenga tutya okusobola okuwulirwa. Essala naffe gye tugatta ku ssala yaffe. Musa ebintu bye waggulu, essala ya Mukama waffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe ya leero, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Todutwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi. Kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina, 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 amiina. Tulanga bw'ogenda otula mu byamagero byo, kakasanga ebintu byo biri seeti bulungi. Kino nakibikuliddwa mu kusaba nti abasinga obungi emirimu gye tukola girina ebisumuluzo. N'olwekyo bw'oba tosobodde kujja na business item, oba osobola okujja ne business item, it is well. Naye nandisabye buli gwe ntuukako nga nkuteeka amafuta mu bibatu, ebisumuluzo bya bizinesi yo obeere ng'obiina mu mukono gwo. Ebisumuluzo ebyo kikulu nnyo, Katonda okuba nga abibulesinze. So kijjukire nnyo mu wiiki eno tukyagenda mu maaso olw'okutandula wiiki eno Unite Prayer egguddewo omwezi gwa October. Togisubwa tewali nsonga lwaki webaka. Bayibuli egamba tusabenga bulijjo ate obutakoowanga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuwuliranga eddoboozi ne muligondera. Bayibuli egamba bwe munaagondanga munaalyanga ebirungi eby'ensi. Sofa bwe ndaba abalese business items, point of contact, mpulira amaanyi ne ngamba Mukama weebale, abantu bakwagala. Zikubire waggulu zeekubireko ate ozikubire Mukama waggulu. Golla bulungi emikono eza Mukama zikubire waggulu. Yongera emikono waggulu ng'omugamba Mukama nnaagondanga kubanga njagala okulya ebirungi eby'ensi. Yongera emikono waggulu ozikubire waggulu. Actually emuka ku bigere byo ozikube waggulu ng'oyimiridde. Ebintu obiteeka awo, wanika emikono gyo waggulu ng'oyimiridde. Wanika emikono berenga akwata waggulu. Beranga akwatira ddala ku ggulu. Aha. Zikubire waggulu awo mugambe Taata ntwala omukisa gw'abagondera ekigambo kyo. Zikubire waggulu mugambe Taata ntwala omukisa gw'abagondera ekigambo kyo. Zikubire waggulu mugambe Taata ntwala omukisa gw'abagondera ekigambo kyo. Agukuyire Mukama, zikubire waggulu gwanirize. Yaniriza omukisa gw'okutunda, yaniriza omukisa gw'okubanga baklayant bakweyunira. Yaniriza omukisa gw'abakasitoma okweyongera. Yaniriza omukisa ogutazikira. Sigamba nti wakoze ku Wednesday ate ku Thursday ne bigaanamu, ate mbw'oliddamu okukola ku Saturday nedda. Yaniriza omukisa ogubeererawo ddala. Uyongera emikono waggulu, yaniriza omukisa ogw'enkalakkalira. Yaniriza omukisa ogw'enkalakkalira mu mirimu gyo. Yaniriza omukisa ogw'enkalakkalira mu bulamu bwo. Zikubire ddala, yaniriza omukisa ogw'enkalakkalira. Permanent blessings. Permanent blessings. Permanent blessings. Katonda akuteeke wakati mu bakyala abalina omukisa. Katonda akuteeke wakati mu baami abalina omukisa. Katonda akuteeke wakati mu baana ab'obuwala abalina omukisa.
Katonda akuteeke wakati mu baana ab'obulenzi abalina omukisa. Zikubire waggulu owerangiryeko omukisa. Obeere Kristo abagulina. Musabe Mukama akuwe omukisa era akuteeke Kristo abo be bayita the blessed ones. Zikubire waggulu yongera ogwanirize. Otyo mu bika byonna mukisa gwa bika bingi olaba omukisa mu banene, olaba omukisa mu basupplier, olaba omukisa mu bamanufacturers ne mu b'omusolo bennyini olaba omukisa. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Olaba omukisa mu bakama abo, olaba omukisa mu bakama abo. Zikubire waggulu zinoge. Zikubire waggulu yaniriza omukisa. Olaba omukisa. Okyabula muyongere emikono waggulu oberenga akwata waggulu otyo. Zikubire awo yongere ogwanirize. Wiiki eno twetaaga omukisa okusinga ebirala byonna. Ekyakyusa obulamu bwa Ibulayimu kumuwa mukisa. Ate yagondera kigambo nga bw'ogondedde ekigambo. Yagondera kigambo nga bw'ogondedde ekigambo. Yagondera kigambo Ibulayimu nga naawe bw'ogondedde ekigambo n'oleeta ebintu byo. Akuwa omukisa Mukama era akufuula omukisa. Yimusa emikono zikubire waggulu akuwa omukisa era akufuula omukisa. Zikubire waggulu Mukama musaba akuwa omukisa era akufuula omukisa. Yagamba Ibulayimu nti naakuwanga omukisa naakufuula omukisa. Receive the blessings and become a blessing. Receive the blessings and become a blessing. Yongerako emikono waggulu osinge ku neighbor wo. Yaniriza omukisa gwo ogw'enjawulo. Yaniriza omukisa gwo ogw'enjawulo. Yaniriza omukisa gwo ogw'enjawulo. Yaniriza ebyamagero. Yongerako ebibatu waggulu. Zikubire waggulu yaniriza ebyamagero. Yaniriza ebyamagero bye. Weetaagayo ekyamagero. Eyeetaagayo ekyamagero zikubire waggulu okusinga neighbor wo. You need a miracle, you need a miracle, you need a miracle, you need a miracle. Weetaagayo ekyamagero. Nkusabira miracle waakakikolere. Nkusabira miracle waakakikolere. Nkusabira miracle waakakikolere. Akola ebyamagero ayingire wo. 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 Yongere emikono waggulu mugambe taata bano basaaga jangu ewange. Yongere emikono waggulu mugambe taata bano balabika bali mu kuzannya jangu ewange. Mwaniriza omulungi. Mwanirize buli w'obeera obeere naye. Mwanirize buli w'ogenda ogende naye. Mwanirize buli kyokola okole naye. Zikubire waggulu mugambe taata buli kyenkola nkole naawe. Yimusa emikono waggulu giwanike bulungi. Beera nga akwata kugulu. Giwubire Mukama mugambe taata. Tambula nange. Muwubireko mugambe taata tambula nange. Muwubireko mugambe Mukama wange tambula nange. Muwubireko mugambe Mukama wange tambula nange.
Mubireko mugambe Mukama agetambula nange ne bwe mba nninnya nnyonyi ne bwe mba ndi ku booda entambula yonna siina we nkuleka. Mubireko mugambe Taata nsaba okulemberenga amagenda gange n'amadda n'ebigambo byange Mukama biruŋŋamyenga neme okwogera ebigambo Mukama ebitakuweesa kitiibwa. Wanika emikono muwubireko n'ebigambo byo yaba abifuga n'amagenda go yaba agafuga. Imusse emikono waggulu okusinga neiba obanga akwata ku ggulu. Muwubireko mugambe Taata kyusa obulamu bwange. Okitoba, Novemba, Desemba emyezi egyo Mukama gimpeere ddala. Okitoba, Novemba, Desemba Mukama agikuwe. Abali mu butale mu Central Markets, abali mu butale obulala bwonna, abali mu butale wonna, abali mu maduuka wonna, abali mu midaala wonna, abali mu arcade zonna, abali mu molo zonna, abali mu plaza zonna, abali mu bizimbe ebyo togenda kuddamu kukolerera kizimbe. Wanika emikono owubira Mukama mugambe Taata sizoni eno. Musabe mugambe Taata sizoni eno tukole ffenna. Musabe mugambe Taata sizoni eno n'omulogo akirabe nti nasaba Katonda ali nange. Wanika emikono muwubire mugambe Taata tonta tonta nange saagala kuta. Mugambe Taata tonta nange saagala kuta. Mugambe Taata tonta tonta. Omwoyo wa Mukama tonta. Omwoyo wa Mukama yakola enjawulo oba ogenze kusuubula bweru oba oli kuno oba ova bbali wa kibuga n'osuubula mu kibuga. Atambule naawe omwoyo wa Mukama takuta mu bizinesi, takuta mu maka, takuta mu bulamu, takuta. Wanika emikono osinge kunembawo giteeke waggulu mugambo omwoyo wa Mukama tonta. Muwubireko mugambo omwoyo wa Mukama tonta. Tuyite mu sizoni eno nga tulina kye twekoledde. Mugambo omwoyo wa Mukama tonta. Abakyala abali embuto omwoyo wa Mukama abeere nammwe. Abakyala abali embuto kalube luto nnyo, kalube lutuuse makkati. Kobe onootera okuzaala Mukama abeere naawe. Abakyala abali embuto akukole bulungi okuvanga luto okutuuka luluzaalibwa ate n'omwana omulera akule. Bannakawere Mukama abakole bulungi. Wanika emikono gwesinza businza. Bannakawere atannaterera munda Mukama akuterereze ddala. Bannakawere atannaterera munda Mukama akuterereze ddala. Abanoonya oluzaalo Mukama akuggula olubuto olwo oluliko oluggi. Bayibuli egamba nti Mukama n'awulira Laakeeri n'aggula olubuto lwe n'aba olubuto lwa mwana wa bulenzi n'amuzaala n'amutuuma erinnya Yusufu ng'agamba nti bw'ati Mukama bw'ansaasidde n'anziggyako okuvumibwa kwange n'okunyoomebwa, naye nsaba nnyongereyo omwana omulala. Era Mukama n'amwongera ne Benjamini. Naawe agamba nti Mukama aggula olubuto lwange. Gweyimusa buyimusa mikono muwubire. Kubanga bino byebiro mwoyo ya okuzaala Katonda akuwe, you conceive. Naawe ali olubuto terutawaananga. Toddangamu okuvaamu olubuto. Toddangamu okulemererwa mu ngeri yonna. Saba abafiirwa Mukama abaddiza abaana abalungi. Yimusa emikono muwubireko. Akukole bulungi Mukama. Yimusa ebatu byo waggulu. Bitege bwoti waggulu ebibatu ebyo birekeeyo. Saba buli kyoyagala okukiteeka mu mikono egyo. Ebatu byo birekeeyo waggulu. Saba buli kyoyagala Mukama yagamba buli asaba aweebwa. Mukama yennyini Mukama affe Yesu
yatugamba buli asaba aweebwa. Ebibatu byongereko waggulu, towuuba mikono, wabula musabe emikono gyombi egyo agikwase. Abeeko kyateeka mukono kyoyatula, nange nyweza bunyweza saalayo, nange nyweza bunyweza saalayo, nange nyweza bunyweza saalayo. Ekyo kyoyagala okwata wiiki eno, ekyo kyoyagala okwata nga Okitoba yakatandika, ekyo kyoyagala okwata nga Okitoba yakatandika, ekyo kyoyagala okwata nga Okitoba yakatandika. Yimusa emikono egyo. Ekyo kyoyagala okwata nga Okitoba yakatandika. Yimusa emikono egyo. Ebibatu byo byongereko waggulu. Ziyite ez'amawanga ziyite. Ebibatu biteeke waggulu, mugambe Mukama muno dola zijjamu. Musabe Mukama kati ng'oyimusiza emikono egyo, akutula buli ekibadde kisibye dola zo, akutula buli ekibadde kisibye pawundi zo, akutula buli ekibadde kisibye euros zo, akutula buli ekibadde kisibye shillings zo, akutula buli ekibadde kisibye obuwumbi. Ebibatu byongere waggulu waayo n'ekisiibo kyo, yongera okuwayo ekisibo n'okwegayirira. Ennaku ezisigaddeyo okumalayo ekisibo ky'ennaku 42 si nnyingi n'akamu n'akatono, naye zonna Mukama akuweeremu omukisa ogw'enjawulo. Ennaku ezisigaddeyo okumalayo ekisibo eky'ennaku 42 si nnyingi, kyalinga ekinene nnyo. Neeraba Mukama byakoze. Ekisibo ekyalinga ekiwanvu nga kiringa ekinene ennyo. Nsaba Katonda akukoleremu ekisinga obulungi. Nsaba Katonda akuwemu ekisinga obulungi. Nsaba Katonda ng'essaala enewedde yimusa emikono egyo, ng'essaala enewedde wabeera obyateeka mu mikono gyo. The next 24 hours ng'olina obujulizi obutali bwa bulijjo mu linnya erya Yesu. Zikubire waggulu gw'osazeewo, ogolola emikono gyo, zikubire waggulu omutwe gwo. Essaawa 24 nga saaviisi enewedde ng'olina obujulizi obuteegaanika mu ngalo zo. Essaawa 24 nga saaviisi enewedde ng'olina obujulizi obuteegaanika mu ngalo zo. Tuulanga boogenda otula mu byamagero byo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe, aweebwe ekitiibwa Mukama. Nsaba Katonda akikubalira ekyokumwagala. Yimusa emikono, zikubire waggulu, yanirizaayo ekisa eky'enjawulo. Hallelujah. Wiiki eno night prayer eggulirawo ddala omwezi gwa Okitoba ya Lwakutaano luno. N'olwekyo zikubire waggulu, okoze bulungi ojjaniriza. Tewali nsonga ya kwebaka. Bassebo ne bannyabo, mu mutima gwange nfukamidde nga mbasabira, naye nga mbeebaza nammwe. Mwebale okweyiwa ekkololo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi n'akaluulu.
zikubire waggulu Mukama mugambe weebale kye wakola Kololo. Mwebaze Mukama olwa Independence Night gye yatuwa ekyasinze. Mwebaze Mukama olwa Independence Night gye yatuwa ekyasinze. Katonda akibabalire ku makya mu ttuntu n'akawungeezi. Imusa emikono gyo waggulu. Nsabira mmwe bendabako, nga nsabira ne bali bannamungi w'omuntu abali ku bugazi bw'ensi eno. Katonda abakolere. Transport gwe mwakozesa okujja n'okuddayo, kyonna kye wateekamu, Katonda akusasule butabalika na butabalika na butabalika. Akukole bulungi Mukama. Eyo gy'oli mu kyalo oba mu kibuga kyeyo, wabeerewo enjawulo kwabo abanoonya Mukama abaatambula ne bajja Kololo, abanoonya Mukama abaasula ku Soroti FM, abanoonya Mukama abaasula ku Soroti TV, abanoonya Mukama abaasula ku Soroti Media App, ku YouTube, ku Facebook ne ku TikTok. Era nyongero basabira Katonda atuukirize ebirooto byammwe, abongere spiritual independence, abongere physical independence, abongere mental independence, abongere financial independence. Kitwale mu linnya lya Yesu. Zikubire waggulu mu linnya lya Yesu. Mikono gikole gisingekaawo. Obujulizi bwatandise dda. Waliwo abampadde ku bujulizi abali emitala w'amayanja. Ebinene byakoleddwa ebadde bitasoboka. Era beeyamye tebagenda ku luno okugikwatira bweru. Bagenda nabo okweteeka mu tiketi ng'abalala abeeteeka mu tiketi. Era nga bagenda kujja. Bantu batandise dda okwetegekera Independence Night eddako. Bannange. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Abantu batandise dda okwetegekera Independence Night eddako. Waliwo mukwano gwaffe yaleese muzadde we. Muzadde we of course abeera muntu mukulu. Naye omuzadde yagambye nti nga sinaba na kufuna bye nasabye. Nasumuluddwa sibeerangako mu bantu bangi nga basinza businza. Yagambye yasumuluddwa tabeerangako mu bantu bangi ng'ekyabaleese mu nnamungi waabwe bwe batyo Katonda yekka. Gwe gwasoose nga mukulu tiyakooye. Yagambye tasabangako ssaala. N'awulira ng'abaana be bonna abasabidde n'abazzukulu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kale nsaba Katonda abatuweera omukisa n'abatugrantinga ekisaawe ne ba service providers bonna n'abaweereza bonna abaweereza Mukama Kololo. Katonda abakibabalire mu linnya erya Yesu. Nga twakava Kololo twagukidde mu ssaala ey'amaanyi ey'okusabira emirimu. Era ekyamagero kino ekiri wano mu Bassekabaka ekyokubiri essula 6 kyenkwagaliza. Bassekabaka ekyokubiri essula 6 okuva ku nnyo olusooka paka ku lw'omusanvu. Sinabuulirawo bulungi njiri mu bulambulukufu oba naagibuulirawo lwa 6. Tugenda kusula mu night prayer, naye ate olw'omukaaga tulinawo service ey'abakozi mu maanyi amangi. Ate n'olwannamungi w'omuntu eyalokoka mu kisaawe Kololo tuli mu kuteekateeka okuteekawo olunaku olw'okubatiza nga tetunamaliza kisiibo. Kubira Mukama engalo ez'awaggulu obanga tobatizibwanga oba bw'obanga osanyukira abalala okubatizibwa. Abasumba si kyekyo. Abantu balokoka bangi. Katonda akyatuwadde obulamu n'amagezi n'amaanyi. Nga lwaki tetubatiza? So anytime tujja kulangirira ddi lwe tunaabatizanga. Ekisiibo kino tekinnaggwa. Twagala ekisiibo kino kigenda okuggwa nga Mukama afundikidde ebintu bingi mu bulamu bwo era ng'akuwadde peegi empya. Nolwekyo bw'obanga tobatizibwanga tandika okweteekateeka. Ssaawa yonna tulangirira ddi lwe tuyinza okubatiza ng'ekisiibo kino tekinnaba kuggwa. Ekisiibo kiriggwa ng'ennaku z'omwezi 12 esande ey'okubiri eya October. Era egenda kuba ya Thanksgiving. Mukama tetugenda mulwisa
kye yakoze Kololo bw'oto kyebaliza mangu oba tolaba bya mwoyo. Ezikubire waggulu mu linnya erya Yesu. So service ejja kuba ejjudde amaanyi, amafuta ga kisibo kya nnaku 42 nga tugatta emiramwa gyonna tutwala amafuta gaagyo, naye ng'ate twebaza Katonda. Ekyo ekyabaawo e Kololo tewali walala wekyali kibadde. Tukyebaliza Mukama. So teekateeka ekirabo kye eky'okwebaza, gwali ebweru naawe ali kuno. Ennaku si nnyingi naye buli lunaku beera ng'olowooza ku kiki ky'ogenda okukola. Era njala bategeeza Kanani ajja kujjula abazze okwebaza ng'abamu bayawuddeyo ebbaasa, naye tekitegeeze ndi oba tolina bbaasa gy'oyawulawo tojja. Akebera mutima. Ojja kuyimusa emikono tufukamire tumwebaze ng'omu ku bagenge bwe yadda n'afukamira ku bigere bya Yesu ne yeebaza. Yesu n'amugamba genda oweeyo eri bakabona ogenda owonera eddala. Nolwekyo gwalinawo eyo ebbaasa gy'onaaleeta eriko ekigambo Mukama kyaga nti genda owonera eddala. Naawe atalinaawo jangu twebaze Katonda n'ebigambo ebiva ku ntobo y'omutima gwaffe. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Thanksgiving, it doesn't necessarily mean money, but if you have, it makes a lot of sense. If you don't, come bring your heart. Leeta omutima gwo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Nolwekyo nkuteekateeka, yongera okweteekateeka, yawula eky'okwebaza kyo kiribeera kyanjawulo ku kimu ky'ekkumi oba ekiweebwayo, era tudikiwayo mu ngeri eri special. Naye twagala kutegeeza Mukama nakati nti essanyu erituli ku mutima olw'ekyo kye yakola e Kololo mu Independence Night lingi teryasobola kulitubbako, era kye yakola kiraga bulazi nti alinaffe byonna ajja kubikola. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Kye yakola kiraga bulazi nti alinaffe era byonna ajja kubikola. Nolwekyo yongera okubeera prepared for the Thanksgiving special mega service erifundikira ekisibo ky'ennaku 42 nga 12 October. Olwokutaano wa wiiki eno night prayer, olw'omukaaga service ya njawulo. Ababadde mu wiiki n'ababadde batasobodde ffenna tweyiwe ku Kanani tusabire emaali yaffe. Sunday lwe tunaafundikira okusabira business, ate wiiki eneesembayo mu kisiibo Katonda atuwa ekirala ekyokukola. Nkusabira ekyamagero kino ekiri mu Bassekabaka ekyokubiri essula 6 kansome okiwulire. Ntandise n'olusooka nkoma ku lwa 7. Awo abaana b'abannabbi ne bagamba Erisa nti laba nno ekifo kye tubeeramu mu maaso go kituyinza obutono. Tukwegayiridde tugende ku Yolodani tujjeyo buli muntu omuti twekolereyo ekifo ekyokubeeramu. Naddamu nti mugende. Awo ne waba ayogera nti nkwegayiridde kkiriza ogende n'abaddu bo. Naddamu nti nnaagenda. Awo n'agenda nabo. Awo baatuuka ku Yolodani ne batema emiti. Naye omu bwe yali atema omuti embazzi n'egwa mu mazzi. N'akaaba ng'ayogera nti zinsanze Mukama wange, kubanga ebadde neeyazike. Omusajja wa Katonda n'ayogera nti eguddewa. N'amulaga ekifo, n'atema omuti n'agusuulawo n'abbulukusa ekyuma. N'ayogera nti gironde. N'agola omukono gwe n'agikwata. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, abantu bano balina we bafiiririddwa. Mukama wange, nga bw'otobiyingiramu tebasobola kudda ngulu. Mbasuubiza nti ekyamagero kye wakola ky'ogenda obbakolera, ekiti ne kibbulukusa ekyuma ne kigenda mu records. Kwegayiridde Kabaka wa bakabaka amaanyi go gave mu ggulu gabbulukuse bizinesi yonna eyagwa, gabbulukuse emikisa gyonna egyali gyalogebwa, gabbulukuse omuntu oyo abadde asiimuddwa, gayamba omuntu oyo abadde alina looni nga tamanyi na ngeri yonna gy'anaava mu kitimba kya looni.
omukono gwo taata gukole ekyamagero era n'oyo akikwata engono bwe yakwata embazzi n'agironda obulamu ne butambula. Ky'okoze ekyamagero kikwatibwe n'omukono kinywere mu linnya lya Yesu, obumwa bw'abalabe n'enkwe za Setaani bikome in Jesus name. Gamba amiina. Njagala kubata era saavisi zino za kubata nga bukyali odduka ogenda okola emusa emikono gyo agamba njagala kutereeza bulamu bwange ne Mukama ndokoke abutereeza nalokoka nga gwe gusooka wanika emikono egyo ddamu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu olunaku olwaleero neeyongedde okunyikira mu kigambo nsazeewo n'omutima gwange nga tuwali ankaka era nga tuwali ampaliriza okutwala gwe Yesu okubeera omulokozi w'omwoyo gwange ebirowoozo byange n'omubiri gwange. Neenenya byonna bye nakola ebitajja nsaba okunsaasira era neenenya n'emizimu gyonna gye nakombooza ne gye bansindikira neekutulako endagaano zonna ez'ebika ez'ebukojja gye nazaala gye banzaalamu n'abo be nali nabo wadde tetwazaala naye endagaano zaabwe nzikutula olwaleero na buli ekibadde ekinneesibako nga kyempita waakyo n'endagaano eziva ku Adamu ne Eva n'ekibi ekisikire na buli ddogo lyonna eryegatta n'obulamu bwange binaaba kaakati mu musaayi gwa Yesu. Binaabe naaba mu musaayi gwa Yesu gwali ku Soroti FM, naaba mu musaayi gwa Yesu gwali ku Soroti Television, naaba mu musaayi gwa Yesu gwali ku Soroti Media App, naaba mu musaayi gwa Yesu gwali ku YouTube, gwali ku Facebook, gwali ku TikTok, naaba mu musaayi gwa Yesu. Emikono gyo giwanike waggulu naaba ebibatu byebyo, buli ekyakulemesa okukwata abalala bye balina kinaabe, buli ekyakulemesa okukwata abalala bye balina kinaabe mu ngalo zo. Yimusa emikono egyo waggulu gamba nti ayi Yesu ndokosa olwaleero nzikiriza n'omutima gwange okwenenya okulekera ddala ekibi okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange ti ndokosa olwaleero. Sangula amannya gange gave mu bitabo bya Geyeena ogawandiike mu kitabo kyo eky'obulamu obutaggwaawo. Sangula amannya gange gave mu kufa nga ndi muto era gave mu kulemererwa, gawandiike mu kuwangaala era gawandiike mu kuwangula. Sangula amannya gange gave mu bwavu ne mu buli kigambo ekibi, gawandiike mu bugagga bwo era gawandiike mu bigambo ebirungi byonna. Nkusaba ekirabo Mukama eky'omwoyo omutukuvu. Yimusa emikono waggulu musabe Mukama akuwe ekirabo eky'omwoyo omutukuvu. Musabe Mukama akuwe ekirabo eky'omwoyo omutukuvu. Musabe Mukama akuwe ekirabo eky'omwoyo omutukuvu oyo omubeezi omusomesa waffe. Musabe Mukama akuwe ekirabo eky'omwoyo. Musabe Taata akuwe ekirabo eky'omwoyo omutukuvu. Zikubire waggulu ez'ekirabo eky'omwoyo waggulu okusingako awo yaniriza ekirabo eky'omwoyo. Amiina, weebale kulokoka. Yimusa emikono waggulu sabayooka ebintu nga bisatu ng'omaze okuwatula Yesu okubeera omulokozi wo, ng'omaze okutereeza obulamu. Sabayo ebintu nga bisatu by'ogamba Mukama binkolere. Sabayo ebintu nga bisatu by'ogamba Mukama binkolere. Sabayo ebintu nga bisatu by'ogamba Mukama binkolere. Amiina. Kwata ensawo yo, kwata money pass yo, kwata wallet yo, kwata point of contact ya business yo, kwata ebisumuluzo byo. Jukira bwe naabanga ntambula nga mbasaako amafuta omukono guteekemu ebisumuluzo, naye essimu togireka mu ngalo. Essimu tugisabira ojja gisiigako naye tetugiyiwaako mafuta. Amiina. N'olwekyo ebisumuluzo byo bibeere ku standby ne business item etayinza kwononeka lwa liquid naye ogisigaze mu ngalo. Kale wanika bulungi ebintu byo. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo abaana bo nga bayimusiza ebintu byabwe, tusaba essaala esembeyo mu saavisi ya leero amafuta gano gakuwadde gapakiremu amaanyi go, buli gwe ngateekako bizinesi ze zitambule nga bwe zitatambulangako, buli gwe ngateekako emirimu gye gitambule Mukama wange nga bwe gitatambulangako,
nangiride mukama nge taata bano bafuula akalango gye balaga abantu babagoberere bajje nabo batwole omukisa gwabwe. Nsabidde mukama nge taata amafuta gano nga gagenze ku bisumuluzo bwe biggulawo biggulira mukisa bwe biggalawo biggalira munda. Amafuta gano mukama ngawudde nga gagenda ku bizinesi items taata waberewo ekyenjawulo mu maduuka mu bizinesi z'abantu. Ngawudde mukama n'abagenda okutandika n'abakatandika bizinesi taata bagatwole mu bibatu byabwe bagende bakole ebitambula mu linnya lya Yesu. Webale mukama olwa saavisi ya leero. Nsabira amafuta agamwe ge musitudde, amafuta agamwe abali mu kibuga n'abali mu kyalo n'abali emitala w'amayanja, amafuta agamwe nga waayo eri Katonda agapakiremu amaanyi mugakozese bikole. Nsabira ensawo zammwe n'amasimu gammwe, nsabira banka akawunti zammwe, nsabira ebyammwe byonna mu linnya lya mukama waffe Yesu. Maali etambule Katonda baggulirewo enzigi nga batabagulirangawo. Kitange waŋŋamba nti bugingo tolekangayo osaala nga tosabidde bantu favor. Kyenva mbasabira favor, extraordinary favor, the favor that attracts miracles like a magnet, irresistible favor, the favor that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus, the Son of the living God. Mukama alwane n'abalwana naawe, mukama wakane n'abawakana naawe, mukama akwate engabo n'akagaba akukulembere. Gy'ogenda yonna mukama y'aba akusookayo. Yimusa ebintu byo waggulu. Onooberanga ne mukama ku makya ng'ofuluma mu kkubo gy'otambulira, ku mirimo kiyitirire, akukuuma akukomyewo ewaka. Okitoba akubeerera ow'omukisa, Novemba akubeerera ow'omukisa, Desemba akubeerera ow'omukisa. Tusabira omukisa ogusinga okutegerekeka, tusabira omukisa ogw'abaweereza bonna, tusabira omukisa gwa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, tusabira omukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, omukisa ogugaggawaza, omukisa ogugaggawaza ogutayina buyinike gutwale in the mighty name of Jesus. Simusa ebintu bye waggulu. Kitange baŋŋamba nti bugingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango. Katonda akufuula akalango, akufuula ebiruboodi ye kwalagira emirimu gye, n'ekisa kya mukama kikulondoole. Yimusa bulungi ebintu byo, ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo, n'okwagala kwa Katonda, n'okussa ekimogo kw'Omwoyo Omutukuvu bibere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Mazima ddala obulungi n'ekisa tebiremenga okugenda naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Naffe tunaakuŋŋaaniranga mu nnyumba ya Mukama tuusa ku nnaku ennyingi. Ekitiibwa kidde eri Katonda Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu nga bwe kyali ku lubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiribeera emirembe n'emirembe. Gamba amiina. Katonda omulamu abakulembere mu buli kye mukola, awo omukisa emirimu gy'emikono gyammwe, saavisi zino ez'abakozi zikuviiremu eky'amaanyi mu linnya lya Yesu. Tusinkane mu services, tosubwa night prayer yegguliddewo ddala October ku lw'omukaaga, saavisi ey'amaanyi ku Kanani kweri. Sunday teweerabira okujjanga n'ekyokusabira. Mukama abawe omukisa. Shalom, shalom, shalom. God bless you. Ali ku Solo TV ne Solo FM sigalako. Bw'obanga olina obusobozi obuwayo ekimu ky'ekkumi, bw'obanga olina obusobozi obuwayo ekiweebwayo, tokakkibwa, towalirizibwa, nedda. Owulira ng'oyagala kuwaayo ekimu kya kkumi, owulira ng'oyagala kuwaayo kiweebwayo, ng'oli ku Solo FM, ng'oli ku Solo TV, kankuwa essimu z'oba okozesa. Kubanga naawe oli kitundu ku Solo Media era ku House of Prayer. Essimu z'oba okozesa 0 7 emirundi 3 8 emirundi 3. Essimu z'oba okozesa okusindika mobile money, okuwaayo ekimu ky'ekkumi oba ekiweebwayo ng'oweereddwa omukisa era ng'oyagala House of Prayer ne Solo Media bigende mu maaso. Kozesa 0760 777 888 for tithes and offerings. Oba kozesa
0708 000003. Oyinza okozesa 0708 00000 emirundi 5 esembyayo 3. Esimu ezo zombi zireeta amannya gange Bujingo Aloysius. Osobola okozesa MTN Momo Pay. Osobola okozesa MTN Momo Pay ng'onyiga ku simu yo star 165 star 3 hash. MTN Momo Pay onyiga ku simu yo star 165 star 3 hash. Bw'oginyige beekusaba merchant code. Merchant code yaffe eri 64 47 57. Merchant code yaffe eri 64 47 57. Ereeta mannya ga Soloti Television. Wera yawo. Osobola okuba ng'oyagala kukozesa Airtel Money Pay. Oba yagala kukozesa Airtel Money Pay kitegeeza nti gwe onyiga star 185 star 9 hash. Airtel Money Pay onyiga star 185 star 9 hash. Bw'oginyiga naye ereja kusaba merchant code yaffe. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 152 1955. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 52 19 55. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 152 1955. Ali ku Soloti Media app bw'oba ogikebedde eriko awali akasonda akagamba contribute. Osobola okukozesa Soloti Media app bw'ogoberera emitendera egiri okwo naawe n'osindika contribution yo. Ali ku Soloti Media app osobola okukozesa akadirisa akakali ku Soloti Media app yo akoogera ekigambo contributions n'ogoberera emitendera naawe n'oweereza contribution yo yonna gy'oli. Sindika contribution yo ey'olukuŋŋaana lwa Independence Night lwa kubeera ku Canaan Land ngenda kuzomezi nyomwezi ogwe-10/24. You can use those avenues to pay your tithes and your offerings. May the Lord bless you as you do it from the bottom of your heart. Katonda akuwa omukisa nga bw'okikola ng'okijja ku ntobo y'omutima gwo, akuwa omukisa ogukatiddwa ogusuukuniddwa era ogw'omuyiika. Twongere okuweereza Mukama mu house of prayer nga naawe y'otoola omukisa. Twongere okuweereza Mukama ku Soloti Media.